rabbi liyabluwani ashkur am akfur. Ebyo nno byolaba okulabaganako mu byenyi n'okuwulira amaloboozi gaffe birungi bivudde eri Allah atugezese tunamwebaza oba tugenda kukola mazambi. Ekitibwa nkulamira lunaku lwa jjuma amakya amalungi n'olunaku lw'ejjuma olulungi naku z'omwezi 6 mwezi gwa 2 gwa Safar mwaka 1444. Nkwagaliza omwaka guno obeere ng'okyusaamu odde nnyo eri Allah subhanahu wa ta'ala oludda bimu ku ebyo bigenda okutereeza obulamu bwo and hereafter bigenda kutereeza ebyenfuna stress zigende Allah kivulabanga abagagga balina stress, abawalimu bamashaikhi bali kuma bagaita marawundi amanya nti ekizze alhamdulillah Allah bwati bweyategeka luno olunaku ekizze kibadde tekijja mbadde sina bwe nyinza kikyusa nga mukama wange yakisalawo dda gibayita kadari. So abagagga alina kawumbi kwa akawunti teryamusooka bweru bw'aba abayambye n'asaala teryamusooka kufuluma muzikiti stress n'omugabo akutuma mmeka setolinga ogendeko mu umra otendereze Allah akuwadde akawumbi akali ku akawunti nga teryakubanja ate omusaba akwongere bulanga ababitegeera Dubai olumaliza solati subuhi ne badda mu adhikari era tokera mu maduuka ga Dubai n'osuubira nti onoosuubula. Abatuukayo batunyumiza nti okusuubuzibwa butandika mu 6 eyo ate ne baggalawo ku zuhuri badde asiri ewedde bakola akaseera katono ne basinza Allah ekiseera ekinene naye ate babinojjo batuuza nniya ne bamanya ani agaggawaza ye Allah tumwekwate ne bonobanga togaye nti katumukwasa obulamu bwaffe bugwoguwa bwewa yabukuwa ate n'abukuteresa anytime abukujjaku osigala mayiti. Tuzze tutambula n'emisomo gyaffe ebika by'amalogo kituufu bwe twatuuse kimu ku bika by'endwadde ezijjira ku maaso ne ku lulimi ne tukoona ku bintu bye twakoonyeeko nga buli azza essimu gye tuli akatuufu tubadde tuli ku ye. Ekyamazima nga tetulina gwe tubadde tuliko wabula okuba nti tubadde ku musomo gw'ekiiso ekiraga nti kyatuuka dda mu bantu ne kibalya. Ddagala twafundikidde nga aya tuzibawadde ne tusaba mukkirize nate olwaleero mubeere bagumu mbyanukule olw'ensonga nange nina bakama bange waggulu bensooka okubitwalira ne babitunuulira ne mbagamba ennyanukula bwe nti waba watya ne baŋŋamba nti tolina aya yadde hadithi ku ekyo weesigamirenga nnyo mu kwanukula ebibuuzo ku aya ne hadithi nga tonnaba kudda eri raayul ulama endaba y'abamanyi baalaba batya. Tuba twanukula ebibuuzo tukulembeza Quran. Allah yagamba ki? Ate omubaka sallallahu alaihi wasallam oluvannyuma ye n'agamba atya? Basahaba kino baakikola batya? Battabi'iina bakibaaru tabi'in abanene abaatunula ku binyi by'abasahaba bo bagamba ki? Enkola eno baagiraba batya? Oluvannyuma ojja okkirire paka ku bamanyi baffe ab'olwaleero kuba nabo tebajja mu bbanga. Then oluvannyuma tugamba nti aleetamu endowooza endaba yo ra'ayi eraba etya oluvannyuma lw'ebyo byonna. Naye nga nkakasa tugenda okubuuza ekibuuzo nga muzifatawa baakibuuza dda era nga ansa baakumalira kufiina wallahi baatumalira. Mukkirize olwaleero tugenda kusoma ku kitonde oba kiyite jinni gye bayita jinnu hawadith. Jinnu hawadith kitonde mu bitonde by'amajinni nabyo nga birina emirimu gye bikola mu bwononefu bwabyo. Jinnu hawadith lino ejjinni ddyo abaana baalyo abazzukulu amagye gaalyo gino gy'emirimu gye bakola gy'ogenda okulaba wammanga.
era omumanyi yali aliwandikako yagamba tikafulu amanye ebyaliwo mu famire yammwe emyaka 200 emabega n'okusingawo mu bajjajjaabo. Subhanallah, goli wa myaka 3-4 naye alina irimu mu famire yammwe mu musaayi gwammwe ya myaka 2. Kati mu mwaka ogw'amakumi 40 awo nkutemera ku 2 ane eri waliyo omusajja mu famire yammwe nga bamuyita basajja miwula yalina essabo nga gaggadde nga alagula abaveebule n'ebweya. Bw'ozadde omwana oluvannyuma lw'emyaka egyo gyonna nga teryalituuma ogenza okulaba mu katabo nga bannyonnyola ku famire yammwe nga nalyo liroosa lwaki erinnya lino temulituuma. genda okulaba nti nange giyinzadde Ahmada mbadde nonyana linnya lya kika kamuwa erinnya lya jjajjaawe yeggo basajja miwula. Kati empewo oba amajinni gano agali mu layini eno agabadde mu famire okumala emyaka 2 abalala bagayita mpewo za kika nga ligamba mutuzaawudde nga lisooka likunga empewo zonna ezaaliwo mu myaka 4. La ilaha illallah, nga gajja gakunganira ku mwana mulenzi anti erinnya mulizaawudde. Temala gatuumatuuma mannya gabika nga temumanyi bannyinigo baali batya. Kyobulabanga ne bwe tuba tunoonya erinnya mwana nga tumuzadde tunoonya linnya ddungi, tunoonya erinnya eddungi. Lwaki? Amannya gagoberera. Kulazikulabe ennaku jala neekuba omwana mulenzi gwani nze Ahmada kulazikulabe tolaba amannya gejjeeko nze nnaku musana, nze nnaku musana. La ilaha illallah. Amannya ago yali nkola ya mbaka Muhammad sallallahu alaihi wasallam nga agajja ku basahaba bwe yasiŋŋaananga nga amannya gaabwe si malungi. Kitegeeza sunna yasigalawo. Gwe kennyini osobola okujjako erinnya gwani nga bagenda bakutuuma erinnya ly'omusambwa oba ery'ejjembe Nambaga. Gwani nze Lubowa. Lubowa linnya lya jjembe. Obanga agamba nti famire ya Lubowa yonna ekuŋŋaanire mu famire yo zaabike, era ogenda okulaba nga mujulidde okusamira anytime nemunaba temwekutte nnyo ku Allah subhanahu wa ta'ala. Idhan namba 1 agambye mu bintu byekola olw'okuba emanyi ebiri mu famire yammwe emyaka 200, namba 1 eyonoona ebyenfuna, etabangula riziki. Sajja yerwanako abeewo ate ye musika emuzza livansi kumuzza mabega. Erwanyisa emikisa gyo baraka. Sajja akeera afuna emikisa nga nabbi bwe yagamba sallallahu alaihi wasallam nti Allah yateeka fi bukuri ummati, abantu ba umma yange bwe banaakeera Allah ajja baterangamu emikisa. Era hadithi ab'emmengo ne bagyegattako Abaganda nti ennyonyi enkeeze yerya olusiriŋŋanyi. Oluganda olaba nti baraka buli omwazi yayaanira kyalibadde kya buvunaanyizibwa okubeera nti tokkirizaawo mwagaanya gwonna gulwanyisa mikisa gyo. Kuba omubaka sallallahu alaihi wasallam yatulaga baraka ziri mu ki? Mu kukeera. Baraka ziri mu ki? Mu mazzi g'enkuba. wajanna minas samaa'i maa'an mubaraka. Allah agamba ne tussa amazzi okuva mu ggulu ag'omukisa. Baraka ziri mu ki? Mu zaiti zaituni. Tukaddu min shajaratin mubaraka. N'ebirala mu kulya ddaaku. Ne katono omutaka ye n'amajege n'abazzukulu alwanyisa emikisa gy'omwana Adamu olw'okuba nti babadde mu kika kyabwe okumala emyaka 200 bamuyita Hawadith. Alemesa okuwasa mwana mulenzi nga buli kimu akiyina, buli kimu akiyina. Kitegedde nyumba alhamdulillah makawe gali mulimu aguyina yevuga naye nga alya mu buwoteeri. Swaibu lwaki towasa? Sinnafuna mukyala nkuba ne baleeta oyo abuzeemu. Njagala figure 8, njagala ayimiridde nga Hariya, njagala kakyotala. Subhanallah. Kumbe emabega wano waliwo alemesa nga buli mwana wa Adamu gwe baleeta omuwala omulungi amubijjisa. Ne ku saidi y'omukyalo obutafumbirwa
ne baleeta abalenzi okujula obbamalayo. Nja kubaddamu mulindeeko mugumiikirize. Ekyo kasito kirabanga ng'omanya jinnu hawadith akola omulimu gwayo ekubiriza obwenzi. Kifuba kyantayizaamu ompeereza akakoko nga kakasuula ejjirimu nenkawutamu supu oba okoze kya bbeeyi. Naam, ekubiriza obwenzi. Nolaba ng'omwana alemedde ku bwenzi bamutangira naddawana bamutangira kumbe mabega waaliko myaka mito. Ofaaki n'abasajja yeetikka abasajja abanene abakulu kavubuka katoneketika abakazi nogaa nti ono tali yekka aliko jinnu hawadith. Ejjawo enkolagana ey'abafumbo n'ebuzana n'obwagazi ne batuuka n'okuteekawo bupiro wakati w'ebitanda byabwe. Eyo sayini bw'ogirabanga mu nnyumba y'oggwandaba era mpuliriza ng'omanya jinnu hawadith yakusalako dda. Mutuufu sikyalina nkolagana nawe wange, mmere yeetugatta. Ogenda okulaba nga mutuufu n'emmere atandika okwesika ajja asokooza buti twalidde dda tofaayo totegeka tofaayo. Ogenda okulaba ebyobwagazi ng'omanya nno nti mutaka yasalawo dda okuyingira obulamu bwange. Omusuubuzi emujjako obwesigwa ku bbeeyi n'olamulira kasitoma olugoye lwa $40 n'omugamba $40 mu 2,000 nsalako 2. Omusuubuzi azze ye n'akulabiddira ng'ategwa omubabbi okwata kisooka. Amakulu enoonya bakasitoma nga buli ajja gw'olamulira yagenda. Ogenda okulaba ng'ataaguze wa neiba n'obuuza neiba gw'otunda otya nti muguzizze na mulamulidde na kitundu nang'asa ena ne mugaleeta ne muwa muwadde dazini 4 mulamulidde na 2 ngera mmanyi ngenda kujjako 2 ena muwe obulamu n'omukisa gwe. Ogenda kulaba owokusatu bakulamuzaako bwe bagenda. Bw'obanga olamuzibwa nga buli alamuza bw'ajja bw'ati eremeseza ddala omusuubuzi nemujjako obwesigwa ku bbeeyi y'ebintu byatambuza. Abaluganda batulaba ku mukutu baganda baffe aba Rawda Islam Media bateekateeka okugula kamera. Naam, kamera ng'ejjudde ebyayo byonna biawunihi tabaraka wa taala ku bukadde bw'ensimbi bwe tugenda obbategeeza miliyoni 8 biidhinillah, nga ensimbi ezo sobola oziteeka ku Airtel Money 0742 94 396, MTN Mobile Money 0762 06 05 ne 15 ereeta amannya gagali wango twaha. Kola daawa nga bolaba nti mutufuna abali Germany ne mutufuna abali Holland, kaŋŋambe ensi yonna mwatufunyidda ku misomo gyaffe gino gyetutambuza bannayuganda. Era waliwo mukwano gwange yansanyusizza, waliwo omukyayina amulaba nga agoberera emisomo gyaffe n'amugamba translate, mbadde nsaba onnyambeko nange, naye omukyayina yanyumiddwa n'agamba ebyo bisaasaanya ennyo mu ffe, ebyo birwadde ebyoyogedde bisaasaanya ennyo mu ffe. Kyovulaba naffe tulinamu ebizibuzibu ebifaanana bwe bityo. Amakulu ekiri e Uganda ate ne China gyekiri, byagenza omunnyonnyolamu nga munnayuganda waffe aludde China, oluchina alumanyi, banyumya n'amunnyonnyola nga amuvuunula emisomo gyaffe. Kyo nno kirungi, kyemmanyi n'abali mu mawanga amalala mubikolako. Tugezaako okusomesa omusomo guno mu lulimi Oluganda, gye bujja inshallah tugenda kubanga tuguteeka mu lulimi lwaffe Oluwarabu, tugattegatte ennimi ne mu Luzungu tutuuke biidhinihi tabaraka wa taala, okugezaako okuba nti daawa esaasaana mu nsi yonna biawunihi tabaraka wa taala. Tugambye nti omutaka ono alemesa omwami atunda byatunda ne mujjako obwesigwa ku bantu balamulira ku bbeeyi. Ekulemesa okwewola nekusookayo gy'ogenda okwewola, neesiga ekifaananyi gw'ogenda okwewolako ensimbi n'akulabira mu kifaananyi kya bubbi, awo tajja ziza, tomuwa.
manyi mwanadamu ayinamu emmeeme bbiri, ayina luno olwogera lwayogera ku lulimi nekyafiringa munda ng'awulira eddoboozi n'okusalawo kwonna nga kumugamba no tomuwa, oyo mubbi. eno sheitaani oba ejjini lino libayita hawadith nga linaakulemesa okwewola gy'ogenda okwewola likusookayo. era basingana bangi ng'ensimbi gyeziri talina buzibu mu kumuwola, nga waliwo neyavuddeyo ng'aga nti weeziri alhamdulillah. naye n'olutuukayo muga nti wootuukidde munnanga akasimbi kabadde kakendedde, tujja kukoonako bwe zinaaba nga zituuse inshallah. beera mugumu. naye nga ono omutaka yalemesezza ebirala byakola, ate gwe buli gwowola takusasula. eremesa buli gwowola kubeera nti akusasula. nogamba namuwola obukadde bwangaana naŋŋamba wiiki 2 agenda kuba nsasudde, kakati ntuuseeyo neewuubye, ate kati atandise nakuyomba. nazikusaba ozimpolerwa mpaka bweziba teziriiwo tokaayana nga feesi ataddeko naye amitaafu, so nga gwe bawola alina kuba mukakkamu, kuba n'omulundi omulala asuubira okudda bw'aba tanneetereza. kati buli gwowola takusasula, bulabanga bino bizze ng'omanya omutaka ono yayingira dda mu bulamu bwange. okulwa emmanju mulimu gwayo mu toilet, lwosituka bwoti gwe nokulanga ate omaze okufuluma, oli mu kwambala weetereza okuba ebikalu ng'ate obukyafu owulira bujja. ekigendero kyayo kukulwisa mmanju, kuba olwoba oli mu ofiisi yaayo esobole okukwetoolola mu buli kanyomero. bannammwe mubalaba bangi nga balwa emmanju noga nti ono lwaki alwa emmanju, almost ali mu ssaawa emu dakiika 4, omuntu asumulukuka amangu kimutwalira dakiika 5 ku 10, 5 ku 10 kufuluma nakwetereza nakwerongoosa ne 10 nnyingi. nokulanga amaliza ekyetaago kye kyawukana. oluusi mulimu abagenda ekyetaago ekyomusulo nekitamutwalira kaseera kawanvu naaba nti avaayo. ira nabooluganda omutakoona ebirala byalwaza obutakuuma wuzu nkolaye, kuba buli yotaba na wuzu shayatini zikweyunira. kati ziri zonna ziba tezirina pulaani nezimusindika yabakulembera, bamala okukujjako wuzu neziryoka zituuka. buli emu nereeta puroguramu yaayo okusobola okuba nti bakuwangule. ekwerabiza buli kirungi kyewalikoze, buli kyogenda okukola ekikwerabiza. oyinza ogamba kati ngenda olwali lwakutaano ngenda kusoma kahafi nsalire omubaka sallallahu alaihi wasallam, noga akamala okuva mu wuzu. oluva mu wuzu okwate Qur'ani nekulaga essimu message eziriko, genda okulaba olina okugendako ku WhatsApp nga bangi olina kubalaba biki badde bagamba. genda okuvaayo ng'oli ku Facebook, okuvaawo ng'ogenda ku mulimu. ebirinnyeemu ekwerabiza byonna biwadde plans ebirungi okubikola. olumu omutwe wakati oba side emu, kulumizibwa omutwe nga gukuluma wakati wokka oba nga gukuluma side emu, buli lwe gujja gukwata side, kwatiramu eriiso ne gukusimba n'owulira nga side yokka eno yonna alhamdulillah ng'oli bulungi. okuloota ng'oli mu bbanga obuuse, babadde bakugoba n'ogaani mwe musaaga n'olinnya mu bwengula n'ofuuka ekinyonyi, olaba nga sayini ezo mu birooto ng'omanya jinnu hawadith muli naye butoola. okuloota ng'olina ekikutuddeko, ng'olira oziira olaajana tewali akuyamba, naye ng'obuzito bwakyo tosobola kukyejjako. kasitolota nga ekirooto bwe kituziira olira omukka obaka mubake kizitowa kiki, ng'omanya jinnu hawadith ndi butoola. okumeketa amannyo ng'oli mutulo, nomulaba nga yeegaaya naye ng'ali mutulo gawulira gabwatuka ng'omanya aliko jinnu hawadith. era omuntu atera okubuuza bino ebirootesa bwe biti, ebirooto bwe biti kikaaki? kati buli kyowulira tukoonako wano bujulizi, tugenda kukulaga ebitabo inshallah. message zino mezavudde naawe ogendeyokko. okwebejjagala buli kaseera nogamba ono abantu tukimanyi baba oli alina kaalidde nakkuta yebejjagala, naye kati ono buli kaseera njala emuluma tannalya alidde. kwebejjagala kasi okwebejjagala kusukka obungi, ng'omanya olina ejjinni
likumanya ebyafaayo byo emyaka 2 emabega. Okwekanga ng'oli mutulo ng'ogwa ekibo kirabanga mu bulamu bwo ng'omanya mukwano gwange atera okukwatagana bamuyita lujja atera okujja emisomo ku baganda bafe abarawudha yangamba wasomesa jinnu hawadithi tewamumalaayo. Mukama nga tusaba Allah subhanahu wa ta'ala olwali atusaasire ng'ejjuma tennatuuka rawudha tumukwase message eno jinnu hawadithi tumumaleyo tugabe n'eddagala insha Allah. Okuloota ng'ogudde mu nnyanja oba ekinnya ekiwanvu looso simattusa ogudde mu nnyanja ensisi eyo, n'okuloota ng'ogudde mu kinnya kiwanvu nakyo ensisi eyo bw'ogirabanga mu birooto ng'omanya jinnu hawadith muli butoola. Okuwuliranga empiso gye bakufumise mu ngalo oba ku mubiri neweekanga namu mpulidde ng'akayiso ekyo ekinfumise okukinoonya tokiraba naye nga hakka owulidde akayiso akakufumita eyo sayini bw'ogirabanga ng'omanya jinnu hawadith andiko. Okulya ennyo buli kiseera nga gwe munnaffe otikka wakedde kulya zigenza okuwera ennyanga otikka ku 6 wuuyo 9 zzemu ekisowaani ekinene baganda yono taafiire mu mmere. Okuwunya ekivundu awatali nsonga ate nga munnaffe gwe tokyewulira nako. Waliwo omwana muwala yantuukako neŋŋamba abawangala naye nga muyina ettima omwana awunya yeetaaga kujjanjaba. Kale bwe nagamba nnyina ne nnyina naye teyalina kawo mu ttama n'abimugamba ti omuwali muli agambye owunya. Ekigambo okugamba muntu nti owunya alabanga amwenyinyadde era omuwala yandaba bubi n'ayomba. So mu mpisa ennungi kibula nti abantu baasirikanga ne bamulekera omwana we ng'awunya kuba naye gwe babinnyonnyola tabitegeera. Bw'omanya nti omwana awunya buuza tukoze tutya ab'ebitiibwa. Makulu bwe kiba kirwadde kyajja ajjanjabiddwa atya ayambibweko. Katula abavubuka babeera ne kabuvubuka oyo awunya ino okulanga bamugamba naaba ku mazzi g'emiziŋŋoonyo munnaffe naabako ku bbombo gitwala akaswako si kalungi tuka mu banno buli omu ennyindo ne zimusituka. Naye kati kino kiba kivundu nga bw'omanye ng'egeeduze nga bw'owulira ffene nga tewamulidde nga buli oli nga akwebejjagalidde amagi naye nga togalidde. Ebisuususu ebyo ebivunduvundu ebyo shetaani ebikuŋŋaanya gye bayita hawadith nebanga ebiteeka ku mwana Adamu. Abo nno oluusi babeera mu famire zaffe nga mumanyi nti ajjawunya bw'ati ye gundi. Okuloota ebikambwe embwa emisota empologoma ebyo nga omeggana nabibanga bikugoba manyanga nti ttiimu ya hawadith esituse eri naawe butoola okusumagira buli kiseera. Oli ku mulimu, oli mu ssala, otambula, oli mu mmotoka ovuga. Kwano gwange bo bwali bukoowu kuba twalinga tukeera nnyo nga tukola ne twavugako ku mmotoka distance nga yeebase. Awo Allah subhanahu wa ta'ala yali mu program nga bwolaba piloti gwe batunyumiriza beebase ne munne almost for 30 minutes ne batuuka n'okuyita ku ssaawa balaga okudda engulu wakitiibwa Allah n'abazuukusa ng'agyali tennaba ne bawuta ennyonyi ne baddayo ku kisaawe ne bagwa. Naye ne mukwano gwange yanvuga nze nsooka okudda engulu motoka ekubya akannya twali mu kkubo lya ttaka nga munnange muga jamaani okimanyi nti ovuga nagamba subhanallah tuufu batupaakinge ne muga tunaatera okutuuka tutuuke tugendere ku adhikaari. Kibula nti kiba kirungi abavuga emmotoka ez'eŋŋendo empanvu obeereko n'omuntu akunyuminkiriza. Emboozi bwekutukawo ekiddira tuba tulo naye ng'ono mwami aleeta okusumagiza aleeta okusumagira okususse. Omuntu agenze kusoma Qur'ani nemulemerera n'asumagira neyeebaka. Mu birala byaleeta omusujja ogutagwa mu mubiri batuuka okuyita wandwadde gwe munnaffe musujja tegukuwonako sujja musujja okufuna empewo mu biseera ebyebbugumu ne mu biseera ate ebyempewo ng'ate gwe owulira bbugumu betonnya abantu banoonya bijaketi naye nga gwotuuyana bbugumu likutta kasitula bange ebyo nga bizzemu opposite ng'omanya jinnu hawadith muli butoola.
okulumwa mu nnyingo awatali nsonga imma oba wadduse nnyo oba wakoze nnyo tiizi oba fiziko noba ngaokoowa bw'obirabanga ng'oli ennyingo zikuluma tolina mulimu gwe wakoze gw'amaanyi manya nti nedda. Waliwo okulumwa olubuto ng'ogenda mu nsonga eri abakyala obaawo ekintu ekibanyoola ekyo n'alumwa neyenyoola olabanga bambi bituuse ng'omanya nti naaliko jinnu hawadisi. Si buli omu nti aba agenda mu nsonga bimuluma, wabula kasita olabanga oli nga ye sisitimu ye olaba agenda mu nsonga abaako ebimuluma ng'omanya nti mu butuufu yeetaaga obujjanjabi. Okuloota ng'olina omukyala n'omukyala okuloota ng'alina omusajja mu nsonga z'obufumbo. Juzi nakiroota ate nakati kizze mugenda okulanga efuusa embeera. Mukyala aloota alina omwami n'omwami aloota alina mukyala. Oluusi ate ne bakuleetera ekifaananyi ky'abantu be wali olabyeko. Mukyala bamanyi mumuleetera ekyabba kyennyini naye nga bba ali wano amwebase sayidi naye nga ate ono ali naye mu nsonga z'obufumbo. N'omwami ne bamuleetera ekya mukyala we yennyini ng'ate mukyala we ali ku bbali. Ezo sayini bwe muzirabanga mu birooto nga mumanya nti akasajja katusalako dda. Okufuna obusungu buli kiseera, okufuna obusungu buli kiseera omuntu avaako amangu kaseera ye aba anyiiganyiiga sitomulabanga ng'omanya nti munnaffe kikwatagana ne hawadithi bali butoola. Okusekaseka mu buli kiseera nolabanga n'ensonga teriimu nga naye ng'oli aseka, ensonga teriimu ng'aseka. Okusekaseka okwo okususse kasita okulabanga ng'omanya nti munnaffe aliko hawadithi. Okubanga oli agamba okubanga buli omu akukyawa naye nga n'ensonga tewali, gw'okyayibwa naye nga tewali nsonga, era nga bw'oba ofunye obuzibu gendako ewa neighbor tetulina nkolagana muganda wo ate naye nga gw'oli awo wasigala ki bwannamunigina. So nga kebeera essimu gy'oyina kasita oba nga toyinaako muntu ayinza kukujja mu bizibu, bonna abaliko bayiwe. Teeka okubaako ne basiniya bo 5 ng'omanyi ne bwe mba ntegese mukolo gwa mbaga neesigamira Allah n'oluvannyuma bano bwe mba nninako ensonga siremererwa naye gwe n'ojjuza essimu oyina abantu 200 naye nga temuliimu, nga ne bwe waba bwafunye shiiti temulimu ayinza kukuga nti akakadde kaako. Kati abo bonna bakugasa ki? Bonna bakukyawa dda oba bonna okolagana n'abatalina nsimbi oba olina okukyusa biawunihi tabaraka wa taala. Okubula otulo bano bayingidde oboliri batandika okuloota ebirooto ne beekyusa naye nga gwe eriiso otemya ttemi 6 7 9 subhanallah budde bugenda kukyanga ndaba 11 mwazinyi n'akwata ku luba nga tonalabako ku mpeke ya tulo. Ebyo abanadamu babiina bw'obirabanga mu nsi ng'obiina manya nti oliko hawadith. Okunanaagira buli lwonyiiga omuntu anyiiga ng'ekigambo tekivaayo kasita buli lwonyiiga ng'ofuna okunanaagira kigambo tokikutula ng'omanya nti omutaka ono tuli butoola naye. Okusituka n'otambula ng'oli mu tulo mwatera ng'obiraba ng'oluusi abaluddewo okwebaka balaba bannaabwe sula ku buliri bwa wansi olugira ppa n'asitukirawo genda okulaba ng'atomedde oluggi ddu anti talaba tala zaavuddeko dda ye ali mu tulo atambula. Bw'oba omuyina omwana afaanana bw'atyo manya nti aliko hawadith. Okusanga engoye zo mu keesi nga nsaleesale oluusi nga ziyidde omuliro n'ogamba keesi yange nze njiggula engoye zino nasembayo okuzambala nga teziriiko musale. How comes okuba nti ziriko emisale gy'amakirita bwe ziti? Hawadith abikola era asobola n'okuzookya ng'olaba tewaliwo omuntu yasobodde gatta waya z'amasannyalaze omuliro guveewo naye ng'engoye ate zaayidde. Akuma omuliro mu nnyumba olw'effujjo ly'ayina ku batabani ba Adamu. Okubeera n'emmese nnyingi nga ne bw'ozitega tezirya
bwozitega zibuuka bubuusi. Naam, so kiraba ng'ekyo ng'omanya ti mu butuufu jinnu hawadithi ali mu nnyumba muno. Mmese nnene ogitunula bwetu naye neekutunuulira negamba ogamba ki? Allahu akbar. Abanadamu bazira nga bawuze mmese ya mu nnyumba muno tugitezeegaanye naye yiyo etandise okutambula yafuuka ya mu nju ng'omugenyi. Ekirala okubeera n'ensekere ennyingi n'ebiku envunza ebisusa obungi ebyo manya nti hawadithi muli butoola. Era hawadithi ebirala byakola avunza ebitannaba kuvunda. Sajja n'asuubula ennyama lunaku lumu ne munne neiba n'agisuubula ono ne zituuka ssaawa 4 oba 6 ng'ennyama etandise okukyuka kiragala n'ensobola zitandise okujja. Beba byennyanja bwe bityo nga biduda mwatikkiddekumu amatooke genda okutuuka e Kampala agamu n'atunda agago nga balaba menvu. Eno ga subhanallah ebbugumu eryokezza emmere livuddewa. Era ono ebyo byakolakola ebyo biba mu ebyo gamba ebitwesittaza kutunakuwaza. Muno yasubudde ennyama ye, ennyama ya bbeeyi ogenda okukakana ng'ennyama ekyusa etaaninze green. Binnyanja biduze amatoke gengedde. Akola katembawo oyo eyavuwaza byonna ebyo ebikolakola omuntu atuuke ku ggolo y'obwavu. Mu birala byekola ku mutabani wa Adamu ebuza amaanyi g'ekisajja. Abantu ne batandika okunywala kala Mukama n'ayamba kookoliro okwo naye nga bambi banywedde bukuleeti nga mutaka ali wali adigida agamba mujja binywa sibe guli. N'omukyala bambi n'abeera nabukalu n'asiriza entamu n'anywa eddagala oddimala mu malwaliro gonna. Erwaza omuddu buli kika kya bulwadde. Ekyo nabbi yakitugamba sallallahu alaihi wasallam nti endwadde 10 ezituluma 99 famina shaitan 99 sitaani yaleeta. Era bannaffe bangi bagenze mu zisikaani bamugafe tetulina kye tulaba n'agamba omugongo gunjako omuliro mpulira nfa ne bamuwa hatibbaani ne bamuwa robo asiimuleko ne bamukuba agayiso bamutadde ku drip n'agamba bannaye bukyanzi gyano siraba njawulo munzije wano. Ne balumba eddwaliro eddala bukadde ne babulya nti bwa Uganda bukadde kati bwe bubalibwako. Musawo tayinza kuga nti treatment yo oluvannyuma lwa sikaani tukutaddeko wano eccupa 4 naku 38 agambe emitwalo 2 era ayinza n'okuga nti eri eddagala lyabwe ffu abule sente eziwulikika mitwalo 9 miliyoni 2 miliyoni 4 baga nti eri ddwaliro sente zigenda naye nga abanadamu owulira nti teri njawulo. Ale kinnakuwaza n'atuuka awatuufu n'omugamba obusente obusaamusaamu ate n'afuwa oluwa nga sente zitawera na miliyoni. Kati okubya enduulu laba lisiti yino gyondaga alisiti eziriko ziri mu bukadde 3-4 tewafunirayo yadde enjawulo. Niye wano bagenda kusimba eccupa ya lukuyo oginye ofune n'otulo ogambe ebbanga lyemmaze ku nsi bukyandwala sebakangako naye bwampadde eccupa ya lukuya n'ennywa ne neebaka era nafunye otulo tosirabangako era naloose bino. Nomugamba nti kati lwaki tosobola kubanga okwata akasente akatono bwe katyo n'osobola okwejjanjaba nga ate wejjanjabidde mu busiraamu. Busiraamu ne bwe bwali tusedde kuba kye tuliko kya bbeeyi kubanga shifaa'un min Allah yakuwonya nannyini kulwaza. Ale yagamba wa nunazzilu min alqur'ani ma huwa shifaa'un wa rahma lilmu'minin. Twassa Qur'ani nga ddagala. Kati abantu kye bajje bazuule akabaani kaffe aka UN batandika okukazuula kati bakategedde. Kusaba Allah bongere okukategeera kikagobe mmese kikagobe ebiku la ilaha illa tekalaba shetani ziri mu mayumba bakakazuula naye ng'oli akayitakaawo ng'omusiraamu ayita ku ssabu takalaba muvali ddi amaze kulaba misomo nga buli kyetukoonako kimukwatako n'agamba mu butuufu omusajja ono kangende bagaano ga kangende ngezeeko ndabe mugamba hakkan kakasa kyotutte alhamdulillah kigenda kukuyamba. Era ojja kulaba nti mu mbeera efaanana bwetyo buli kika kya ndwadde ezituluma
shaitaani. Mujjukire hadithi gye twasomesaako emabega abajja bagoberera emisomo gyaffe ku Rawda Islam Media nti omubaka sallallahu alaihi wasallam yatukubiriza nnyo buli magalibi tuggale amayumba gaffe tusibe ebidomola tubiseeko obusaanikira tusomereko bisimillah. N'atuwa ensonga n'agamba olw'ensonga shaitaani zisaasaana mu kaseera ako naye tubikola amazzi n'ogaleeta ne gabeerawo tekuliiko kisaanikira emmanju si waggale magalibi neetuuka sitaani nga zikubira mu nnyumba y'omupiira ne zinywa mu mazzi ne zinyumunguza ne zizzaamu kandida, hepatitis B, puresha, athima, alusa, amaanyi g'ekisajja, nabukalu. Sajja watubujja amazzi gakuluma ng'oteeka mu kadomola ng'ogenda ositangi nga ggolo yayo enywa. Tugenda okutuuka enamboole nga yeggwe luyongo nga wekatankira Mukama n'ayambaako okolireoko kategedde ako. Katugende ku ddagala byawunihi tabaraka wa taala. Tukoze tutya okwejjanjaba mu busiraamu naddala baganda baffe abatali mu Uganda abali ebunaayira kale n'abali e Uganda abagoberera emisomo gyaffe. Number 1 arrujuu ila Allah, okudda eri Allah subhanahu wa ta'ala. Okudda eri Allah kitegeeza ki? Kola Allah byayagala, Allah byakwetaaza, participate insha Allah. Ensonga eyokubiri okusaala essola 5 mu masjidi mu jamaa eri omwami, omukyala kuzisalira mu biseera byazo mu nnyumba ya bbaawe. Namba 3 okwekuumira ku wuzu. Twategedde nti eri alwanyisa wuzu kati ate gwe gyekuumireko ojja genda okulaba biidhinillah nga wuzu gye weekuumiddeko ofuuse omuwanguzi. Namba 4 okuwuliriza ennyo Qur'ani naddala suratul Bakara, suratul Jinni, suratul Rahman, suratul Waqi'a, suratul Ma'arij, ezo eziathara, suratul Araf ezirimu obujulizi obukoona shaitaani ku aya ezirimu adhaabu n'ebirala. Namba 5 okunywa ennyo amazzi ga rukuya, ganywe nnyo gabeere mu mubiri nga ge mazzi g'onywa ku mulimu gw'onyweka, gw'onywa ku mulimu gw'onyweka. Olaba olwala omuntu bamugamba nti munaye weekwate nnyo ku kika ky'eddagala kino. Lwaki? Tibona oba okyekutteko ti amaanyi ojja galaba. Genda okulaba akadomola ajja nako ku mulimu eka, ku mulimu eka, naye nga tekaliiko aya. Naye bino ate biriko obujulizi okuva ku mubaka Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Okwesiiga kalifuuwa yali nkola ya mubaka Muhammad sallallahu alaihi wasallam nga taggwebwako perfume. Era mu hadithi agamba nayagazibwa nnyo ku nsi kuno perfume ne bamaama. Mubaka sallallahu alaihi wasallam yali ayagala nnyo bakyala be ne perfume oyo. Ku bakyala perfume mu musiige mu naiti ne mu ssuuka zammwe. Era ogenza okulaba ng'endwadde ezisinga ziri ataaka yaazo ya kiro, ebirooto, ekiro, ebirooto. Omanya totambule ng'olina olugwero lw'osibamu awaka, oli mu kisaakaate, weekube perfume y'omukyala, Obusiraamu tebukugaana. Akabi gw'oyitako n'agiwulira nga ogyesiize oba omaze okufuna ezzambi. Namba 7 okwebaka ng'olina wuzu. Kuba kuliko hadithi y'omubaka sallallahu alaihi wasallam nti omuddu bwe yeebaka ng'alina wuzu, shaitaani zimudduka n'asoma ayatul kursi ne kaggwamu. Kyalibadde ekyebbeeyi kiki? Webake ng'olina wuzu. Allah akusiza malaku nejja wooli ku buliri bwo netandika okukusabira. Allahumma ighfir lahu, Allahumma arhamhu innahu bata tahiran. Allah omuddu musaasire musonyiwe asuza alina wuzu. Namba 8 ne azikaari z'okwebaka munnange tozirekayo oluvannyuma lw'okufuna wuzu ng'osoma ayatul kursi emirundi 3. Owulira ddoozi? Oli atali mulwadde agisoma gumu, gwe aliko bino soma emirundi 3. Osome surati Nas emirundi 3, Falak emirundi 3, ne Ikhlas kul huwa Allahu emirundi 3 n'edduwa z'okwebaka. Ebyo nno bijja kukuyamba okubeera nti olwanyisa omulabe Ibilisu alaihi laana. Era ensongera gyenyinza okusindikako tusobola okugenda eri omujjanjabi owa rukuya n'abeera nti akusomererako ebifaanaganako ng'ebyo. Mukkirize titulinayo olusoma lw'amalagala ge muyitako
bi'awnihi tabaraka wa ta'ala abali Dubai nga musobola okulaba ku sanati n'ebika ebirala zaitun tujagenda tubikoonako wano nga bwetulaga bijjanjaba ki obitabula otya bijjanjaba ki obitabula otya okusinziira ku bamanyi baffe ab'obusiraamu ngeri gye babinnyonnyolamu ngeri gye tugenda mu jjuma. Barakallahu fikum, mwebale kubeera bawuliza balungi. Twongedde obbakunga tuyambeko ku kugula kamera ey'abaganda baffe abakutuusaako emisomo gino aba Rawda Islam Media nga obaterayo ensimbi obukadde 8 bagule kamera egenda okubeera nga ekutuusaako emisomo n'okugikwata obulungi. Olwaleero tuyinza okugamba nti bali ku kabalaza oba ku kifugi baagala bafune kamera egenda okukwata emirimu gy'obusiraamu gino emisomo egikutuuseeko wonna wooli. Teeka ssente ku mobile money eya Airtel 079494 MTN mobile money 07620605 ne M5 enereta manya kizo mbiriri gali wango twaha tekeke ensimbi tutambuza obusiraamu bi'awnihi tabaraka wa ta'ala. Nyongero bakakasa alhamdulillah ekizigo kyaffe kyolaba ku mutimbagano weekiri ate nga n'akabaani aka rukuya kabaani ako kalimu ebika by'amalagala twakatuma UN kagoba emmese ebiku ne shayatuni eziri ku mubiri saako n'eziri mu nnyumba kanyokeze ennyumba gy'ogamba nti mbutuufu erimu ebikuba erimu ebikola bitya kanyokeze bi'awnihi tabaraka wa ta'ala. So nga ne rukuya waffe waali n'amalagala amalala ag'okunaabako jangu Masjidi Mandela no mu Kikuubo ku 0702632289 ne 0772632289 eya WhatsApp. Tujja kuba tukwatagana tuyambagane mu busiraamu. Muntu aleme okuseerera agambe nze nanoonya watuufu wambula wonna tewayinza kuba waffu. Lazima Allah subhanahu wa ta'ala ateekateekayo baga nti bawalimu bonna bonna bayonoonesa okujjako ono yakyalimuko. Enjogera etera okubaayo mu bantu baga nti baseeka bangi naye ninayo seeka wange. Nolwekyo tugamba nti bi'awnihi tabaraka jangu okwate ku ddagala ly'obusiraamu weesigamire Allah. Allah yawonya nja kulaba nga buli kimu kyanguwa okuba nti kitambula. Tubaagaliza ejjuma ennungi bi'awnihi tabaraka wa ta'ala. Bakitiibwa Allah abawo okuteeka sunna ez'ejjuma mu nkola ng'okunaabako naku lwa jjuma, kwambala engoye ennungi naddala ekkanzu weekuba obuwoowo, soma suratul kahfi saalira omubaka sallallahu alaihi wasallam, okeereko obeere mubana saddaaka engamiya ne sunna endala obeere ng'ozigatta. Teweerabira mulimu essaawa eyanukulwa munaku n'olwejjuma naddala baada salaati al asiri wanika emikono. Bakitiibwa Allah ajja kwanukula nti yatugamba fad'uuni astajib lakum, ad'uuni munsabe astajib lakum nja kubaanukula. Barakallahu fiikum wa ayyadakum Allahu binasrihi. Subhanaka Allahumma bihamdik nashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilayk. Wassalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh.